Kale, welcome once again. My name is the one, the King. King Smith, call me. My name is the one, the King. King Smith, King of Television. Bantu banji nnyo mubera mun shouting out swanonga mumbuzaako kyakabi nnyo kola munno kyemukola mwe ate abasinga nenga tuyongedde maaso amawulire ga mwana mulenzi amanyiddwa nga SK Mbuga gakyagenda maaso wano mu ggwanga lya Uganda era nga ebitongole binnyo bivuddeyo kola munno biyingira mu nsonga za mwana muwala amanyiddwa nga Vivian Mbuga ngono mukyala we muwoowe wajjo era nga abeera mukyalo era nga mwinamu abaana abataka wansi w'abaana babiri era bano nga saganya bayingiza mawulire enga mawulire agagenda maaso gegalaga muno omukyalo ono abadde agowinga through some hard time eyokuba muno ali domestically violated. Yitwandise domestic violence omuli ebikolwa nga bino okuvumibwa okubibwa obutafiirwako obutaweebwa sente ziyamba mukyala waka n'obutalabirira baana era ng'ensonga zino zavudde ne sapasinga ku mikutu egy'enjawulo okuli ogwa WhatsApp, Facebook, Instagram mu nnaku nga 2-3 emabega naye ng'era munnange ani yabireese omukulu amanyiddwa nga Vivian Mbuga amaze n'omwami ono emyaka egitaka wansi wa myaka 4 kati wemba seerabidde bulungi so not so sure bajjanga 45 awo nga baagalana era nga bakola n'embaga eyavivirako kubanga eyogeza bannakampala obwama namwe mwenamwena okusajja twa omukyalo yavuddeyo n'agamba muno yavuddeyo nga accusing omukyala mwami amanyiddwa nga SK Mbuga nga mugamba muno mukozeeko nnyo a lot of domestic violence mu abusinga ewaka okuli mu butamuwa ssente za kamenza okuli okubanga amukuba okuli okubanga amubonyaabonya n'okubanga tamuwa kitiibwa kinajjukirwa muno omukulu ono yavaayo n'aggulawo TV empya emanyiddwa nga eya STV era nga yali yakagiggulawo ku kimu ku kizimbe kye ekisangibwa saidi zawali I think Buziga right Buziga awo wato gye kisangibwa n'agikwata TV eno eya STV n'agikwata n'agiwa mukyala we amanyiddwa nga Vivian Mbuga ng'eno gyamuteddewo nga business naye wansi wa TV eno waliwo supermarket eno yali ya mukyala naye ng'eno omukyala yagitendekerawo nga ka business ke ak'ebbali wabula omukulu n'amugamba ateekemu abakozi alekerawo kubanga akola ki nga agendayo nsonga ki mukyala kye kirungi nnyo era abasajja bajja mu supermarket tegulu nedi yajjanga nnyo mu ka supermarket kano nga buli wajja azze tazze kusuubula bintu byakulya wabula nga azze kusuubula mukyala waani wa Mbuga kati awo ensonga n'amulemesa n'amugamba abeerenga mu TV waggulu gy'aba akolera ne TV literally ebadde tenakola bulungi okitegedde bunyo ate nga n'akasente omukulu amanyiddwa nga SK Mbuga ate takyakayina bulungi so nga sente za kamenza zeeveera luli yalekangawo kakadde kati alekawo emitwalo 5 zagenza okutuuka wiiki ewedde Vivian Mbuga yakomplaininzeko n'amuyisaamu empi n'amuyisaamu empi n'amuyisaamu emigere n'amugamba toddamu kumumanyira tosinikirako binnyo byo nakuwasa oli mulungi kati ofeedinze oba oyagala akwatamu ebyo ogende n'abaana bo ekyokusatu omukulu SK Mbuga ate takyakola mirimu gy'awaka mugitegedde adde muno mu kisaawe takyakiika ng'omupiira takyaguzannya mbuno namboole bagiteekamu aba covid kati awo abaita kyagendayo kuzanya mupiira bino ani abitugamba bamuyita omukyala amanyiddwa nga Vivian Mbuga n'agamba because of this domestic violence ngenda kuba nkwate ekkubo nzire mbazadde bange kubanga gye bali Mbuga n'amugamba toyina gy'olaga n'amugamba mbuno wembanga kale abakyala babalekerawo omutwalo gumu ne bagukozesebwa kale kigoye kulekayo emitwalo 15 oba 2 tozikozesa bulungi nnyo ewaka ne zikubeezaawo ebyo byonna naye Vivian Mbuga agamba ayina enkwagulo ayina embale ayina obulumi ku mutima era yasabye abakyala bano wammanga okumuyamba yasabye omukyala okuli Daniela Tim Mayanja mukyala wa Mayanja Jose Camion n'asaba Babi Kyagulanyi n'asaba Zari mikwano gye n'agamba bambe mujje mu nnyambe I need someone to talk to or else I might end up committing suicide byonna bikyali awo ababirabye ku Instagram mwabirabye byavuddemu n'okubanga page ezimu ziri hacked ne babideletinga ababirabye ku Facebook mwabirabye but fenga bannamawulire tukola ki we just have to come and bring you the news so the accusations are still going omukulu ono SK Mbuga simanyi baba namutwala mu mbuga z'amateeka kubanga SK Mbuga oba embuga z'amateeka zinamukolako tezimukoleko simanyi nze naawe but all I have to do is just go and subscribe ku channel yange bagiyita Celeb Jazz with King Smith ate kyolina okukola kiki might have a promotion record yourself 1-minute video oginsindikire ku 0755311731 ngenda kuba nzija video ezo promoting buli video yange gyenkola nga teekako ka video ko kamu ng'obuuza ku bantu bo obatumirako bakadaama mwena this is your promotion mwena abali mu biyumba bakyali bange abakoze nnyo Sweden bakyali bange abakoze nnyo United Arab Emirates Dubai just record yourself a video and send it to me on 0755311731 nja kuba nka postinga wano wenyini ku Celeb Jazz with King Smith I love you so much fourth on the camera